zikiriza essuusuuta Yesu Kristo omwana wa Katonda wansi w'ekibiina ekibataba Uganda Joint Christian Council okuli abakatoliki abanjelikan n'aba Orthodox babadde n'okutambuza ekkubo ly'omusaalaba olwaleero ng'akabonero nti ak'okujjukira ebyayitibwamu omulokozi ng'agenda okukomererwa ku musaalaba. Abakatoliki mu ssaza ekkulu erya Kampala basimbudde ku lutikko Rubaga nga bakulembeddwamu Ssaabasumba Paul Ssemwogerere, ate Abanjelikan abavudde ku lutikko Namirembe bakulembeddwamu Omulabirizi Moses Banja, saako abavudde ku kkanisa ya All Saints e Nakasero esumbibwa Ssaabalabirizi Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu, so nga ba Orthodox basimbudde ku Eklesiya e Namuŋŋoona, ng'era eno bano bonna bakuŋŋaanidde ku kisaawe ky'essomero erya Old Kampala ewabadde entabiro. Abanjelikan abavudde Namirembe mu lugendo lwabwe okutuuka ku Old Kampala baatuuseeko mu bifo eby'enjawulo okubadde eddwaliro ly'e Mengo, ng'eno Omulabirizi Banja asabidde abalwadde. Kwata ku bulamu bw'abantu bo abayita mu kusoomoozebwa omubiri, Mukama ng'abajjanjaba omubiri naye nga n'omwoyo oluusi kuba mulwadde. Kale wandiike mu bo ebigambo ebirungi ebireeta obulamu. Kuwaayo chaplain w'eddwaliro lino, kuwaayo n'abo bonna baakola nabo omulimu. Mukama nga boogera eddoboozi lyo, abantu abali wano nga banafuye nga balwadde ku lunaku luno olw'obuwanguzi bwe lunuulidde, Mukama muwangulira byonna, Mukama nabo babeere bawanguzi. Abaademu essuubi bazzeemu, abanafuye Mukama obawa amaanyi. Bwe bavudde wano boolekedde mu kifo waakumirwa abaana batalina mwasirizi ekya Ssanyu Babies Home, gye baaniriziddwa akulira ekifo kino Barbara Nancha Mutagubya, ng'era ono awanjagidde abalina obusobozi okubakwasizaako, so nga ono avumiridde ekikolwa eky'okusuula abaana. Tulina abatwagala olw'okubanga abaana bano tebalina bamaama, tebalina bataata, babaleka ku nguudo, babaleka mu mifulejje, babaleka mu kaabuyonjo n'ebifo ebirala, era we babeera wano gano ge maka gaabwe. Abakristaayo mwenna abantu ba Katonda abaliyo nga tujaguza olunaku luno n'amazuukira ga Kristo, mbakubiriza tulowoozeeko nnyo butya bwe tusobola naffe okulaga akabonero ak'okwagala eri bantu bannaffe nga tuggula amaka gaffe okutwala abaana bano eka. Naddala abaana ab'obulenzi we bali bangi, twagala bafune bamaama ne bataata balungi nga Omusumba w'essaza lya Kiyinda Mityana era ssentebe w'olukiiko lw'abeepisikoopi mu Eklesiya Bishop Anthony Zziwa asinzidde mu kisaawe kya Old Kampala n'asaba abakkiriza okukozesa ekiseera kino eky'amazuukiro okwezza obuggya bave mu bikolwa ebibi omuli obuli bw'enguzi. When money is meant to help the very poor people to lift their life from suffering, and that money disappears in the hands of a few, are those people channels of peace? Leaders in society, sometimes called politicians, civil leaders, that office, that position you hold is not simply an honor, but you are invited to follow after Jesus, be a channel of peace. Because of corruption, because of stealing which sometimes has been covered by new words. They are not new words, but because they don't sound harsh. Ono era yennyamidde ku nkozesa embi ey'emitimbagano mu Bannayuganda, abantu abamu mwe batuuka n'okuvvoola abantu b'obuvunaanyizibwa mu ggwanga lino. Social media today, how are you using technology? Some are using it to offend others, using offensive language in their communication. Others are using technology to kill others. Why are there bombs? Bombs were not created by God. It is the human being who misuses the resources that were given to us, and instead of producing things beneficial to society, produces explosives.
to kill people. Abeetabye mu nteekateeka eno omuli bannabyabufuzi balina bye boogedde. Oyomba ovuma obba otulugunya banno osiba banno nga tebali nsonga yonna akaseera kakwekuba mutima kubanga ogenda mu maaso n'obikola oba ozza Kristu ku musaalaba ate nga yajja tubeere n'obulamu mu bujuvu bwabwo. Bannayuganda bonna nsaba bannaddiini twogere ku kigambo eky'abantu obutaagaliza balala mirembe oba obutaagaliza balala kuba mu bulamu bwa nsi eno. Ekisembayo responsibility. Instead of, there are people who grab land from others. There are people who mistreat others. You are not taking the responsibility. Therefore, I call upon Ugandans, I call upon Christians, and I call upon everyone to take a responsibility. The way Jesus took a responsibility to us to ensure that we are safe, we must take the same. Nga bwe tulabe mu Ekkubo Ly'Omusaalaba nga Maria yaliwo mu kiseera kyonna okutuuka Yesu we yafiira ku musaalaba. So naffe tulina okubaawo mu mbeera yonna okukuza abaana baffe okutuukira ddala bwe tulaba nga basobola okwetengerera. Era twongera okukubira omulanga abo bonna abakola obulumbaganyi ku baana bato. Ekyo mukola kya bwereere abaana tebalina musango. Minisita omubeezi wa Kampala Kabyekyofa Togabye asinzidde wano n'akyomera abatembeeyi bagambye nti beesigiriza nnyo okuyingira obutale oluvannyuma lw'okufuumulwa ku nguudo kwe baali bakolera. Buli abagenda boogera twagaba PDM abantu bakuda ku nguudo mubaggyeko oli mukyamu. Kitegeeza omulimu gwo gukulemye toli mukulembeze genda otunde ice cream. PDM gwe twagaba wa kukolera mu bifo ebiki ebituufu, kukolera mu butale, kukolera mu maduuka n'ebifo ebirala. So si PDM kugenda ku nguudo. Enguudo ezo zemula tuzitaddeko ssente nnyingi. Kati nga luno olwokka lwe mulaba wano kwe tuli wano ku kisaawe no twita Old Kampala tutaddewo obuwumbi 46. Kakati goveeri ne nakiganjabawo n'embaliga ng'oteekako sigiri ng'oyokya kolansi wange ng'era oyagala nkolekawo mbu kubanga nakuwa ssente za PDM ogenda oyokye gonja genda mu katale. John Maido ne Ssebugenyi Joseph be bakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.